Amawulire ku 96.3 BT gakusomerwa Joan Navubya. Weewaawo nkwebaza gyosobodde otuusako engalo n'okubanga okyekumidde ku mukutu mugisaawo eno nze Joan Navubya. Dachi eggye lya UPDF ekibinja ekirwanyisa envuba embi ku nnyanja ekya Fisheries Protection Unit mu ttundutundu ery'Amasaka likwasizza pikipiki ezaabuyebwa nga zitambuza obwennyanja obuto eri bannannyinizo. Amyuka arasisi wa Kimanya Kabonera Haji Katerega Musaazi alabudde abantu okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala okuvuba n'okutambuza obwennyanja obuto n'ebikolwa ebitattana obutonde bw'ennyanja ebirala. Bannamateeka mu Palamenti beerayiridde okukomyawo etteeka ly'Ebilagala baddemu baliyise awatali abakoba ku mukono. Kinajjukirwa kkooti etaputa ssemateeka Ssabbiiti ewedde etteeka lino yalijungulula nga kigambibwa abassaayo empaaba eri Wakanya ensonga ze baanukulayo ntuufu okuli n'omuwendo gw'ababaka abaliisa gwali mutono okusinziira ku ogwo ogulambikiddwa mu mateeka. Ababaka Isaac Katenya ne Robert Kasolo boogedde. Eteeka eryo ekkulu kuba etteeka eryo ebiragalalagala mulaba nga bikoze abavubuka baffe na buli kimu. N'olwekyo twali tulikola mu mutima mulungi okulaba ntuziyiza abavubuka otaba bazonto biki. Tugenda kuliisa, tugenda kukola mobilization y'amaanyi tulabye nti tukontrolinga tuyisa etteeka eryo kuba etteeka eryo ligenda kuyamba abantu baffe obutalya ebintu ebitali birungi nga marijuana nga bintu nga heroin. Ebintu ebyo bye-increasing crime mu ggwanga lyaffe kale tulabe nti empisa ennungi zibeerawo. Abakugu bagamba mu kaweefube w'okulwanyisa ebirwadde by'obwongo naddala mu bantu abawangalira mu nzigotta gavumenti esaanidde esooke balongooseriza embeera mu bawangalira ng'obwavu bw'obanyookako obutaaba okukendeeza ku muwendo gw'abawala abawangalirayo abato abafuna embuto nga bukyali okubatonderawo emirimu n'ensonga endala. Eligo Ronald Senkulu w'abannakyewa aba Touch the Slum agamba omuwendo gw'abavubuka abasinga abeetaaga okuddaabululwa mu bwongo basooka kunyigirizibwa nsonga zitunokoddeyo waggulu. Omulamuzi wa kkooti ey'Emmengo alagidde gavumenti okuliyirira munnamateeka Malema Abiriza obukadde 5 lwa kutyoboola ddembe lye ne mu kugira okufuna ebiwandiiko bye yali yeetaaga. Mabirizi yali yawandiikira omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyemirimu n'entambula ng'asaba ebiwandiiko byonna ku kampuni ya Joint Stock Company Global Security eyakwasibwa ogw'okuleeta n'okusaasaanya obuuma obunassibwa mu mmotoka zonna mu ggwanga okuzirondoolanga. Nga Mabirizi yali yateebereza nti endagaano yatuukibwako mu Mankwetu Bakira ebiwandiiko ne bimummibwa. Omulamuzi yagambye nti abantu bano bamenya amateeka kubanga mu tteeka lya access to information balina okunzira mu nnaku 21 okuva lwe nasaba ebintu ebyo nga 23 Julayi 2020 ne beesolera gwa Nagamba ne bataddamu ne batanyega. So okubagamba nti etteeka baalimenya n'olwekyo bandiirire ssente ezo zengambye. Kati era ebitongole bya gavumenti bingi bikola ekintu kino. Kkooti newankubadde zikola mpola oluusi ne zirwawo kati guno omusango gwa 2021 naye era oluvannyuma gwamaze ne gusalibwa era ensaana tugifuna era kati bagala kubawandiikira kubasaba ssente zaffe. Neera nga tukyali mu mbuga z'amateeka omusabirizi w'okukubo ngono yasangibwa n'emmondo wabuli w'amateeka nga yali asabiriza nnyo wali ku kizimbe kya Kalonje Plaza yakwatibwa omwezi oguwedde mu Mayambala Mugabi haddiziddwayo ku Alimande Luzira omuwaabi wa gavumenti mu musango gwe bw'atalabiseeko mbuga. Mu musango omulala omusajja ono anenyezebwa okubeera n'ebyambalo by'amagye okuli Gov't engatto byasuubirwa okufuna mu bumenyi bw'amateeka. Omulamuzi Siena ow'omugisha wa kkooti eya Buganda Road wano mu Kampala gyonna gigasse n'amulagira addizibwe ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno engeri okunoonyereza gye kwawedde. Bagabadde agisaawo eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT.